Yes, Red Zone TV okyaliko tukyakuwa amawulire, tukyakuwa updates, tukyakuwa ebyo byonna byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Bwakyatugoberera kyokola kya mutawaana nnyo, weebale kubanga otugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nnyongera okubabuuzaako ate nate mwasuze mutya, mwasiibye mutya okusinzira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu ogwa Red Zone TV. Amawulire genfuna wano gandaga nti embeera y'omubaka amanyiddwa nga Honorable Segirinya Muhammad eyongera okubanga eyonooneka, embeera si nnungi nnyo, era naye bw'atyo ayise ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo embeera gy'alimu n'akuba akafaananyi awo. Anfunye amawulire nti bambi musajja attu bamufulumyako ko ebweru n'eccupa y'amazzi n'abeera ng'afunako ku fresh air n'akawewo n'akasana akatonotono, naye ng'embeera ye ekyayongera okubanga yeeraliikiriza. Asabye bannayuganda mwenna mwongere okubanga mumusabira, embeera Segirinya gy'alimu si nnungi yadde eddakiika n'emu, era gwe yonna gy'oli mu ddiini yo yonna tusabire omubaka Segirinya Muhammad. Jjukira nja kuzzaako emabega, Segirinya Muhammad embeera yatandikira mu biseera ebyo nga yakamala okulayira ng'omubaka owa Parliament akiikirira Kawempe North constituency mu Parliament eno ey'e11. Segirinya y'omu ku bantu abasinga okuwangula akalulu n'obululu obungi, y'omu ku basinga okuwangula ne margins ennene ennyo, era Segirinya Muhammad oluvannyuma lw'okuba nti yawangula akalulu y'omu ku bantu abasinga okuteeka gavumenti ku nninga mu bbanga ettono ennyo lye yamala nga yakakiikirira ekitundu ekyo. Segirinya Muhammad yatandika okusakira abantu b'e Kawempe, yatandika okuleeta za ambulance, yateekawo eddwaliro, yakola ebintu bingi nnyo, naye wayita akabanga katono Segirinya Muhammad naggulwako omusango ogw'ebijambiya. Naye ng'omusango gw'ebijambiya obanga ojjukira bulungi nnyo ebyatambula nga obanga obadde ogoberera emikutu gyaffe gino omuli guno ogwa Red Zone TV, nja kutegeeza nti Segirinya Muhammad y'omu ku bantu ababadde bakola ebintu ebingi. Segirinya yali agenze mu ggwanga erya Netherlands, kubeera nga asaka, kuba nzijukira ku olwo olunaku yali amaze okuba nga atumya ekimotoka ki fire brigade, era kye yali agenze okuba nga anona mu ggwanga erya Netherlands. Segirinya Muhammad amawulire ne gamutuukako nti ebijambiya ebyali bigenda mu maaso n'okuba nga bitemebwa e Masaka, abasajja abakulu ab'ebitiibwa be bataayogerangako, ebijambiya ebyalinga e Masaka, Segirinya Muhammad bamutegeeza nti ssebo oli omu ku abo bateeberezebwa okuba nti gwe abadde atema ebijambiya e Masaka, naye ng'ate Segirinya obudde obwo yali mu ggwanga erya Netherlands. Amawulire gamutuukako, Segirinya n'agenda ku mikutu gye egy'enjawulo n'akola live n'agamba naye bannange ntema ntya abantu ebijambiya ng'ate ndi mu ggwanga lya Netherlands, kisoboka kitya kino? Embeera eyo gye yatandikira. Segirinya bwe yakomawo mu ggwanga ne batandika okuba nga bamuvunaana emisango egy'enjawulo, n'atandika okugenda mu kkooti ne bamugattako n'emisango emirala, oyinza okuba nga obijjukira bulungi nnyo. Segirinya yava mu mbeera ezo n'abeera ng'atwalibwa mu kkomera Ekigo, n'asooka abeerabeerayo ne bamukyusa amakomera awo, n'abeerayo ne munne Alan Sewanyana n'abantu abalala be baali baasiba mu musango ogwo ogw'ebijambiya n'ebintu ebirala ebyefaananyirizaako bwe biti. Emisango emirala gyonna egyamujwetekebwako, n'abeera nga bw'atyo Segirinya Muhammad yagenda mu kkomera gye yamala ebbanga eddene, era ye n'avaayo n'ategeeza ensi nti obulwadde bwonna bw'ayina bwaviira ddala mu kkomera eryo. Jjukira bwe yavaayo embeera ngambi, police Uganda prisons baawalirizibwa, government in fact baawalirizibwa olw'embeera Segirinya Muhammad gye yalimu mu kkomera, ng'embeera eyongera kuba mbi, ne bawalirizibwa okumukwata abeere ng'atwalibwa mu ddwaliro. Yasooka n'atwalibwako e Kenya, Segirinya n'ajjanjabwako mu ggwanga lya Kenya, naye embeera n'etatereera. Segirinya n'akomawo Koane ewaka ng'alinga atereddemu, n'addamu n'afuna ate obulwadde era obulala, naye nga kigambibwa nti alina obulwadde bw'ensigo, alina obulwadde bw'ekibumba, alina obulwadde obw'ebika eby'enjawulo, naye nga ye mu kamwa ke yavaayo n'ategeeza nti obulwadde buno bwonna, ebirwadde bino byonna byava ku butwa bwe baamuwa ng'ali mu kkomera. Era Segirinya mu bigambo bye yavaayo n'ategeeza nti yeevuma omuntu eyamuwa obutwa we yabeerera mu kkomera, tali musonyiwa kubanga abasawo baamutegeeza nti emikisa mitono nnyo gy'alina okubeera ng'asimattuka, emikisa mitono nnyo gy'alina okubeera ng'awona obulwadde buno, olw'ensonga nti obulwadde bumuluma nnyo ate buli expensive, era nga ne we twogerera ekisanja kye amaze okuba ng'akiyisa mu makkati
ekisanja kye ng'omubaka mu parliament abantu be Kawempe bakiikirira ekisanja kye amaze okubeera ng'akiyita Makati. Kakati maama we y'omu ku bantu abaasooka omujjanjaba we yabeerera wano mu ddwaliro Ensambya nga tannaba kubeera ng'atwalibwa ebweru w'eggwanga mu ggwanga ery'e Kenya gy'ali olwaleero gy'ajjanjabirwa. Kati bw'atyo embeera bwe yali teyali nnungi nnyo era nnyina yavaayo n'ayogera ebintu eby'enjawulo ebikwata ku Ssegirinya Muhammad n'embeera mwali bwe yali mu ddwaliro wano ku St Mama Kevina wadi eyo mu kuddwaliro ery'Ensambya. Wabula nga wetwogerera ali mu ggwanga lya Kenya ku ddwaliro lye bayita Aga Khan Hospital gy'afunira obujjanjabi, naye nga amawulire ge tufuna agavayo galaga nti embeera tennaba kubanga etereera, embeera tennaba kubanga erongookamu yadde. Ssegirinya Muhammad akyali mu mbeera ya bulwadde nnyo era asaba essaala zammwe. Ye yagamba kye yeetaaga kyokka ze essaala zammwe bannayuganda. Embeera oba olyawo egenda okuba nga egende mu maaso n'okubeera ng'etereera asobole okubeera nga ayambako abantu be Kawempe n'abafamire ye babadde alabirira n'ensonga ez'enjawulo zayinza okuba nga akwasaganya ate mu bulamu bwe obwa bulijjo. Ng'era mu kimanyi nti omuntu ng'abadde mulamu ebiba bitambula biba bingi nnyo. Eddwaliro lye yali azimbye mu Kawempe North lye yali atumye Kawempe North Hospital, eddwaliro lyasaanawo dda mu bimanyi byonna yabyogeddeko bambi, naye ng'embeera mwali si nnungi yadde eddakiika n'emu wetwogerera olunaku olwaleero. So kati embeera eri ku Ssegirinya Muhammad njagala okuba nga sijja gigendamu nnyo, naye njagadde kuwa updates obeere ng'okitegeera nti Ssegirinya embeera gy'alimu si nnungi yadde akatono. Oluvannyuma lw'okuba nti agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'amala okupdating ensi nti Mukama yasinga okumanya, God above all ye message gy'atadde ku mukutu gwe ogwa Twitter. Naye nga ensonga eyo lwaki ataddeyo n'ekifaananyi ekyo kyenkulaze ng'ali mu kubeera ng'afulumizibwako ebweru mu mbeera etali nnungi yadde akatono, nga bw'olaba ekifaananyi ekyo nga kiraga alabika ebweru afulumizibwako n'afuna kasana, n'afuna ku fresh air, n'abeera ng'ate addamukko ku mbavu, naye nga ye embeera y'obulamu bwe si nyangu nnyo, si nnungi nnyo yadde eddakiika n'emu. So Ssegirinya Muhammad bw'atyo bw'ayimiridde essaawa eno mwongere okusabira omubaka wa Kawempe North constituency. Ssegirinya Muhammad mu kaseera akatono nnyo ke yali yakamala mu parliament, ebintu bye yakola tewali atabiraba, ebintu bye yali atandise okukola tewali atabimanyi. Kakati olwaleero bw'abanga embeera gy'alimu olowooza singa Ssegirinya yali mulamu bintu ki bye yandibadde yakakola wetwogerera olwaleero? Ssegirinya Muhammad singa teyafuna bizibu ebyo olowooza wawe yandibadde wetwogerera olwaleero? Ssegirinya Muhammad yategeeza mu bigambo bye baamuwa obutwa mu kkomera gye baali bamusibidde, era mujjukira bwe baamuleetera ng'omuwozesa ku Zoom yabeeranga mu mbeera mbi, era abantu bangi badde beebuuza ebibuuzo bingi. Alan Sewanyana ye nga talina buzibu bwe yafuna, ebyo ebibuuzo si byange, naye tujja kuba tukinoonyerezaako, tujja kunnyonnyola lwaki, oba ye obutwa yalwanagana nabwo oba baabukuba Ssegirinya yekka, byonna awo. Era nga Ssegirinya bw'agambye nti Katonda yasinga okumanya, tujja binoonyerezaako byonna, tujja kufuna ekituufu kyeki, ojja kubanga naawe okimanya. Kyolina okukola kiri kimu, weekuumire ku mikutu gino, weekuumire ku Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate n'ekkade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna, amawulire gonna nga bwe gajja ogenda kubanga ate byonna obimanya. Gwe kyolina okukola kwekuumira ku mukutu guno, genda ne mu comment section teekayo obubaka ng'osaasira omubaka Ssegirinya Muhammad agende ng'atereera bambi mu mbeera ye etali nnungi yadde akatono, kubanga ekisanja kikino kitambulirira kigenda kuggwako musajja atunga akyali mu mbeera ya bulwadde. Red Zone TV kwoli tuziganye mu updates eziddako.